eggwanga lya Ukraine again and again bakoze another darling attack ku ggwanga lya Russia. Putin ajja kukiwulira. Putin bamulina oba kiki kyakyukamu bana akasajja kamuleetera kasajja kaleetera Vladimir Putin 12 babano battiddwa mu bulumbaganyo obukoleddwa mu kitundu kya Russia kibayita Nizhekamisk e Russia. Ukraine asinise drones zisse 12 abasoba mu 40 banyiga biwundu. Drone attack ey'omutawaana ampuliriza endala ekoleddwa ku Russia. Vladimir is living dangerously. Akasajja kamulimu. Ukraine yonna yajja amaanyi ne drone zizino ez'obulabe yemanyiyo. Ennumba zibadde zigenda maaso n'okuba nti zikolebwa Russia zibadde za bulabe naye ate ne Ukraine zeekola zongedde okuba ez'obulabe. Musajja bamulumbo kamala abalumba si balala basajja bayitibwa aba Ukraine ate nga bamulumba mulongo range bamulumba mulongo range osaaga bamulumba mulongo range bava mu kuba mu 12 bafudde 39 banyiga biwundu akadde kano kenyini wabula okusinza ne ku mawulire amalala agaliwo gongedde okuba nti gategeezezza mawulire amalala getuyina gagambye nti America ebyokukkiriza eggwanga lya Ukraine bagende maaso n'okuba nti obaoliawo beeweeseza Abamerika bagamba Ukraine yasaba America nti ebakkirize batandike okukola zi interceptors ezigenda obayambako nate okulabika nti beetangira emizinga ne drones za Russia. Kati Ukraine ngegamba nti ffe tukkirize tukole tukimanyi nti olina obuzibu gyakendeera naye ffe tukkirize tuwe license tukole nti America ekitegedde naye etya bakyatidde nti wayinza okubaawo third party asoobasoba n'abba tekinologiya waabwe ku ggwanga lya Ukraine. America nti bakyagaanya okukkiriza Ukraine yeekolere interceptors eza Patriot air defense system okuliwo kulindi bwe banaabakkiriza kasita babakkiriza bwe bati wayinza okubaayo third party najja n'ababbako tekinologiya waabwe n'aliikinga ate nga tebakyagala. Magazine gye bayita The Atlantic etegeezezza negamba nti US Congress military companies omuli Raytheon ne Lockheed Martin ezigenda maaso n'okuba nti zikola interceptor ziri concerned that granting a license for production in Kiev will create a competitor. Ekyo nakyo bakyogeddeko nti ate kaakati tubeera tufunye competitor ekirala tekinologiya yaffe bayinza okumubba n'olwekyo Ukraine okumukkiriza okukola interceptors kiyinza obutasoboka. America etidde nti babeera bafunye competitor zino company bbiri ezikola Lockheed Martin ne Raytheon batidde ekirala nti tekinologiya w'eggwanga lya America abasajja bayinza okugenda mu maaso n'okuba nti bamubba ku ggwanga lya Ukraine nti liyinza obutasobola oba oliawo kumukuma bulungi ne wabaawo asooba n'ababako tekinologiya w'emizinga gino. America etidde gwanga ku gwanga. Kakati amalala agaliwo omukulembeze eggwanga ettibwa erya America Donald Trump wabadde ku ampuliriza akasatiraawo wabadde ku akasatiro waliwo ennyonyi endala 2 ez'abasaabaze ezingidde obwengula obutakkirizibwa restricted air space omubadde president wa America abadde wali ku golf club New Jersey. Jukira nti space mwabeera bapima ne bagamba nti wano tewali nnyonyi yonna ekkirizibwa kutuukawo. Kati waliwo ennyonyi 2 ezingidde obwengula Trump mwabadde. Yes, ne wabeerawo akasatiro abadde ku golf course ennyonyi 2 ne zingira airspace Trump mwabadde era America kyekoze batidde ne balagira zi F-16 ne zisituka nga batidde nti owaayi omusajja bayinza okuba bagala munogola batya okufa. Basajja batya president waabwe okufa basitudde zi F-16 mu wangu okola interception ku nnyonyi zibadde 2 z'abasaabaze maybe zibadde zitegedde ne bagambye nti bali mu kukola investigation balabe kibaddewo. Trump mu airspace mwabadde
ennyonyi bbiri ziyingidde nga tezikkirizibwa. America nesitula ampuliriza ennyonyi ekika kya F-16 okulaba ki ekibadde, okulaba ani aluleeta. Bakuuma mukulembeze waabwe President Donald J. Trump nate embeera nga bwetambudde. Kale nno oluvannyuma kizuuliddwa nti obulewo zibadde ennyonyi z'abasaabaze. Tewabaddewo obuzibu bwonna abugenze mu maaso nokuleka nti oba oliawo bubaddewo, naye nga America kibawalirizza okulabika nti basitula nate bazisitudde zi F-16 nga batidde nti oba oliawo waliwo abaagala okunogola Donald Trump okakkana nga America ezisitudde mu bbanga. Bakizudde luvannyuma nti zibadde z'abasaabaze. Gwanga ku gwanga. Ayogerera ministry ey'ensonga z'ebulugwanga Iran bamuyita Ismail Bagayei ategeezezza nti eggwanga lya Iran teritidde era tebeeraliikiridde yadde omulundi ogumu n'akatono endagaano eyakoleddwa mu wanga asatu. Saudi, Pakistan ne Turkey balina endagaano gye baataddeko omukono. Saudi, Pakistan ne Turkey bakoze a defense pact eringa ya NATO. Mawanga asatu gagenda kuba gakolagana oba oliawo wakati mu byokwerinda. Waliwo abadde bagamba nti oba oliawo Iran bano batagetinze eggwanga lya Iran egambye nti tebalinaako buzibu era tebalowooza nti oba oliawo batagetinze bo. Turkey, Saudi ne Pakistan bakoze endagaano gye bayise defense pact wakati waabwe. Baagala kunyweza byakwerinda. Kati nti amawanga ageeraliikiridde gali abiri mu ndagaano eno eyakoleddwa. Turkey yegasse ne Saudi ne Pakistan basatu. Kati nti Iran beeraliikiridde ne Israel beeraliikiridde. Nti Iran yeeraliikirira ki? Nti bano oluusi bayinza okwagala oba oliawo okumwenganga mu maaso eyo. Kakati Israel yeeraliikiridde lwa nsonga nti ebadde ebala nnyo Saudi Arabia waakiri ayingire mu mawanga gano agamukkiririzaamu Abraham Accords normalization agreement eriwo oba normalization process ebadde ekolebwa. Yes, normalization progress wakati w'Abawarabu bano babeerewo n'eggwanga lya Israeli. Endagaano eno UAE yagiyingira dda n'eggwanga lya Jordan baagiyingira dda. Kati nti Israeli abadde aperereza nnyo Saudi Arabia ng'ayita mu America. Saudi naye yegatte ku mawanga gano bazzeemu enkolagana ne Israeli. Kati Saudi ate bw'akwata omukono n'aguteeka ku ndagaano ng'erimu Turkey gye batakolagana na Israeli ne Pakistan kaba kaweddemu. Kitegeeza nti essuubi lya Israeli okufuna Saudi batandika okulagana nayo neno libalikendedde. Wabula baba Iran bagamba nti akadde kano tebatidde ensonga yonna oba oliawo ku nkolagana eyatandikiddwawo wakati w'omu Saudi Arabia omusajja Omupakistan n'Abaturuuki. Pale FM kula lya muntu wa bulijjo webale nnyo webaledde okuba nti nate ogenda maaso n'okuba nti otumbudde wonna awooli embeera nga bweyongera okuba nti etambula. Ataddeko Pal FM ekulera omuntu wa bulijjo. Kakati waliwo negano gafulumiziddwa omukutu baguyita Tehran Times bafulumiza amawulire gano ne bagamba nti waliwo abasirikale ba America be bali mu kujjanjaba emitwe n'obwongo. Batugambye nti a number of US servicemen abasirikale ba America abawerako akadde kano bali mu kubajjanjaba mitwe katagitabuke. Baawulidde ebizuka bye batawulirangako nti bafunye damage. Kakati nti invisible shockwaves ezivudde emizinga gya Iran kizuuliddwa. Shockwaves ez'emizinga okubwatuka kwaleese kye bayita serious cellular damage mu basirikale ba America.
era nti bangi bagenda maaso n'okuba nti babajjanjaba basinga kiyita trauma. Bangi abasimattuse nti bajjukira shockwaves z'emizinga gya Iran. Bangi nti bagenda babudaabuda mu malwaliro siba tebafunye bizibu tebafunye damage naye nti obwongo bakyaziwulira nga givuga, bakyawulira gikora mushahal, bakyawulira gi emad, bakyawulira gi kaibaru shekan. Kati nti America abasirikale bano egenda batwala mu malwaliro kubajjanjaba bwongo ng'ogyeka bafuna physical damage nti abasoba mu 7 waliwo abasirikale b'eggwanga lya America nga bagenda kubajjanjaba bwongo na mitwe. Abafunye trauma, mild brain trauma, wabula kitegerekese nti kino kiyinza okutwala ebbanga oba emyaka. Abafunye trauma y'emizinga beekanga ababeerawo nga olafunye ku kibaita trauma n'obeera mu kutya okumala ebbanga nga kikuli mu bwongo. Kati ekyo nakyo kibeera kirwadde mu bazungu bakuba ino ewaffe mu baddugavu ekyo tewali buzibu naye mu bazungu kibeera kirwadde. Kati nti bano abasirikale ba America abamu balina kye bayita bafunye chronic headache, emitwe gibaluma lwa mizinga ate nga tegyabatuukako egimu egisinga baagibakiranga mu bbanga. Kati okubwatuka okwo ne bebalabanga bafunye chronic headaches, bafunye severe dizziness, gosaaga bawulira kamunguluze emizinga gyaggwa dda. Kati nti balina n'ekirwadde kye bafunye abamu bakiyita brain fog. Brain fog balina obbajjanjaba okumala emyezi egiwerako. Drones n'emizinga gyasinza obbaleetera obuzibu. Kati nti bagenda kubajjanjaba abawerako naye nga babajjanjaba mitwe na bwongo tebaalaluse naye obuzibu buli ku bwongo balinga bakyagiraba nga gijja. Ripooti bwezi bwezitegeezezza nti abasirikale abawerako bagenda obbajjanjaba okumala emyezi sinakindi emyaka okubajjamu kino brown trauma n'okulaba nti bawonera ddala emitwe egyatabuse bagudde eddalu bajjukira emizinga gya Iran. Lwaweredde lunaggwa Israel egamba nti okusinziira ku biriwo omusajja agenda ddulangirira. NPR FM ekolera omuntu wa bulijjo yenza omukugu.